wano ku nsi obadde ozza omusango n'ofuna abakuterayo akabega eri ogenda kwekolako wekka. Ku nsi wano obadde okola effujjo lyo n'ogula balooya ne bakuyisaawo ekintu n'okiyitamu luli olunaku wala shafa teri agenda kukuganda Haji Kaweesa mumuleke, wabula buli omu ali ku luki. Aya eyo bannange ennene nnyo etumalamu amamiima naga nti mumima razaknahum yunfiqun, mwalijje mu ssente zammwe ezeeri kati tuziteekewa. Waliwo ayega nti yasalunaka madha yunfiqun, batuuse nekudda bategedde ekyokukola kuwaayo naye sente kiki kye baba bawaayo. Basahaba babuuza baweeyo ki? Allah naga ekyo temwali kimbuuzizza, mwali mbuuzizza tuwe baani? Kuba mukimanyi nti ekyokuwaayo waayo kirungi. Naga kul bagambe ma anfaqtum min khairin, bw'obangako ekirungi kyoyagala okusaddaaka asookera ddala falil walidaini, okiwanga taatawo na maamawo. Bamaama b'abantu bameka abakaaba? Mba nsomesa aya eyo omwana nakuba essimu yali Dubai naga seeko oyogedde mazima ewaffe ffenna tuli bagagga naye teri afa ku taata waffe. Naye nzijukira nga jjajja yabonaabonanga ne taata nga taata tafaayo. Ndowooza Allah naffe kyeyava tuteekamu omutima tulina ssente naye taata ali bubi. Naye nkakasizza nti ffe kibonerezo kya taata ku lwa njajjaffe. Era ebiseera ebisinga obungi mutera okuwulira nga baga nti oba ekika kyaffe kyabaaki, nga mulimu kye mwebuuza lwaki tekiriimu nga mukiraba ewalala. Kirabika kiba kyekyo. Mulina ekibalondoola. Kati twege abakadde baffe kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, bw'obangako akalungi koyagala okusaddaaka kitaawo ne nnyoko ate baafa ne bwe baba baafa. Niwe baba baafa mu bintu ebikkirizibwa mu Busiraamu, swadaka y'omwana gyakoledde kitaawe nga yafa emutuukako. Niwe baba baafa. Haji Kaweesa beera honest, bukya kitaawe afa omusaddaakira tewamulabako? Agaye teyamulabako. Oyo awona kibooko oyo. Yu'minuuna bilghaibi, oteekwa okukkiriza nti waliwo omusajja yali ne maama wo n'abakuzaala. Allah abamanyi. Agaize samra kabakuba oyo. Kul ma anfaqtum min khairi falil walidaini, taata ne maama sooka obatemere balamu oba abafu, omulyango gwabwe gusigalawo. Kubanga alwaladu min kasbi abi falil walidaini, taata ne maama. Allah yayagala taata ne maama. Natugamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini naliranya bakadde baffe n'abaleeta oluvannyuma lwe. Nze munsinze, abazayi mubayise bulungi temubasinza. Baafa abalamu rabbi gafirli, bannange omuntu osobola otya okuzibya olunaku billahi alaik? Kisoboka Ali? Taatawo ne maama wo nga tubatadde mu dduwa? Kati Ali ajja kunga nti ye maama akyali mulamu naye taata mumusabira. Omulamu tebamusabira? Babateekamu ekigambo nti basabira bafudde. Ono mubuuza nti osabira bakadde nti bannafa. Bakuwudiisa. Basabira bafu beerere. Edduwa egamba etya rabbi gafirli. Gafirli kitegeeza ki? Wafa wali walidayya, terako taata ne maama, warhamuhuma. Agamanya abiri wano mu Uganda gegaga abaana ku nnaasi. Nembaga nti Allah yatuwa amanya 99 naye nga siga emanya ge gokka, wabula ebizibu by'ebitonde byonna, buli kizibu kyo kiina erinnya naye tolikozesanga. Buli kizibu ky'ekitonde kiina erinnya kye liyinza okukozesa kiwone ekizibu ekyo. Nga bw'olaba kompyuta eriko ennyukuta zonna, gwe gy'okoonamu gyekola ki? Gyekuwa. Naye kompyuta yonna eri awo tewali yali agikozesezzaako, amanya meereere.
yagamba walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, amanya gange gonna malungi mugayite mumunsabe. Naye abantu bonna balina ebizibu bagawummuza. Mbuuziza abaana bali babadde bamanyi mu Luwarabu. Al-Hafidhu si linnya lya Allah, kitegeeza ki? Si bukuumi. Naye billahi alaikum njagala ffenna tubeere honest ku myoyo gyaffe. Waliwo yali agambye nti mpita mu linnya lyo Allah lye bayita Hafizu okuuma buli kintu, onkuumira embuzi zange zino ekiro oba onkuumira enju yange eno. Kati eryo erinnya lyali likozeeko? Tolina bukuumi bweyagala kukukolera? Ani mulyaza amaanyi? Agayita amannya gaago mugayitemu munsabe, tugaleseewo. Mbuuza alqawiyu kitegeeza ki? Naye amaanyi g'ekisajja gagenda ne gatuzannya. Kannemu kanabbiri kafumba mwanyi kattako nkome malanga ajja n'olanga ajja kannakwala ofumba otya ku lujjo ne gabula. Naye wali weegambyeko nti ai Allah wagamba olina amaanyi menyeraako. Naye ebigambo si birungi. Waliwo yali akikoze? Tetunywala kala situlandoddo. Amannya gaagano Mwelyaza amaanyi. Yagamba alwasi'u mugazi. Ani yali atubidde n'agamba nti nga gwe buli omugazi njagala ongaziyirize kino? Abakazi batuzinya luguje. Waliwo yali agambye Allah nti Allah ye mugabi. Si ekyo wali okufu yali agambye nti ai Allah sinnawasa naye njagala ongabira omukazi atanzinye luguje. Otomera butomezi kama mbaya n'okubalongo namba dekabusa. Gobadde oyita darling ne bukeere nkyanga akufukidde akatanga. Nogambye eno Ibilisi singa nsanga egenze. Wali ogenda okusubula Ibilisi. Amannya agayingira 99 buli kyetaago kyammwe kirina erinnya naye kimuganyiga. Gonna gali awo gavuluja buvuluja. Ate ne basajja baffe abedda bajjajjaffe bano ffe twabasangako bagasomanga n'okulatana ba Ar-Rahman Al-Maliku Al-Quddus As-Salam. Kakati bano mbakoletya bazanya basaba. Siwe twakola kishale twalinga tusaba banga tuzanya. Batwayi tusaba tuzanya. Kyakuzanyira mu mannya ga Allah. Tuzanyidde mu ddiini muno. Naye nno nga basaba ddala wali otuddeko nga oli serious n'ofuna erinnya lyemmanyi ng'ate tuli mukozesa mu butamanya gali aga. Allah yagamba ana al-Ghafur ar-Rahim. Amannya ago tugakozesa buli kadde. Naye nga n'okumanya nti getukozesa si kye twagitwalanga edduwa so simanya. Era omuntu waffe batugamba Allahumma aghfir lahu warhamuhu. Nga tuyita mu linnya lye watugamba oli Gafuuru oli Rahimu, amannya ago tugayitamu mu Gafuuru aghfir lahu warrahimu irhamuhu. Naye era nga tetukikozesa mu kuyita mu mannya. Wabula tukikozesanga kyetwasanga bakadde baffe bakola ki? Rabbi gafirli wal walidayya warhamuhuma. Eyo agogo almaghfira warahma ekyo twakikakasa. Naye nga kemanya ketusinga okukozesa naye awamu n'okuba nti tetukimanyi. Gwolooza singa tetwali tetumanyi nti musonyi yazina ekisa twali musabye. Naye tumala okulaga nti asonyiwa alina ekisa nuga nti okusinziira ku linnya lyo watugamba osonyiwa era olina ekisa tuyita mu mannya ago abiri otusonyiira omuntu agasigadde koma. Tewali linnya likola. Tugenda okudda eri Allah ng'ebizibu tubirina naye nga tewali yali agize eki. Tewali yali asabye omulyaza amaanyi yani. Yagamba amannya gaye gonna malungi temuli bbi. Naye ate alina amannya g'ataatubuulira ganaagerekereza nga awista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka agogoyina gyoli yalaba nga tetugeetaaga go gage nga ye yagemanyidde titukakola ki. Oyinza okugira ki? Oyinza okugenda okufuna omulimu ne baga twagala omuntu alina masters degree oba okitegedde n'ogiwaayo n'otawaayo ya primary kuba ya primary ogyesirikidde lwakuba nti bagikola ki? Tebagyetaaga.
kati Allah yatuwaako byalaba nti bye birimu obwetaavu bw'ebitonde byonna naddala omuntu n'aga nti nkamba buli banabaamu akategeera amannya gange malungi gonna mugayitemu mugasabise tewaliyo ayitamu na mulinnya limu fera tukera bukezi ne tudduka ne tugenda wa mimma razaqnahum yunfiqun si kintu kyangu riziki gye mbawadde mutemeeko naye muweewaani nti kul mbagambe ma anfaqtum min khairin falil walidaini ekirungi kyonna the first class ngoyagala nkusiima ekisooka kiwe maama naani owokubiri yagamba ki wal yataama wal akrabin subhanallah Allah yasiba ebintu ebigumu kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabin al akrabina be baki baganda bab'okulusegere mu musaayi baganda baffe bafaanana nga ffe kaiseeko oyo mwana alina ekyo tayagala kukola bulize muwali yandye ani yagaa nti aleke kuzirya gwe bagaye muwe oba alya oba yamanyi gwe muwe Allah yamufuula ekigezo gy'oli ye n'amumma amagezi gwe n'akuwa amagezi akugezeserese ku ye era ngera zikuwa ozirye nti ye nozimu era nazirya ninziridde kasa yalidde eyammona amagezi yeyagawa gwe alina abafuula ba Luganda mu bintu Allah bye yakalubya nange byenkakasa nti bikalubo kuyunga Luganda era yasaako empeera gyogirabanga buli kintu lwokirabanga nga empeera yakyo nene omanyanga nti tekikola ki olisingaga nti okusitula kino 15,000 nyiye kiri gumu kyokka kiri 5 ekyetaano sookuno okitunulira kyekeereza buli ssente lwerinnya wateekwa okubaawo akakwekeddwa naye Oluganda Allah yaluteekako ekigambo kinene yagamba man ahabba an yunsa lahu fi athari omuntu ayagala Allah mugaziiriza obuwangazi ayubsata lahu fi rizqi au an yunsa lahu fi athari falyasli rahima omuntu ayagala Allah mugaziirize riziki subhanallah olira hadisi ayagala riziki engazi nga n'obuwangazi bulimu baraka nga nabwo ate bulimu ennyongeza anyongera Oluganda ani atayagala buwangazi nga ate bulimu baraka bulimu ne riziki si ekyebbeeyi ekisingako ekirimu baraka tolwala tokola ki tobira biki oba kitegedde nyongera Luganda kitegeeza nti kintu kiki okusinziira ku mpeera aljazaau min jinsi al amal empeera otunuulira mulimu gukola ki guzitoye okuyunga Oluganda bannaye baganda baffe nga bazibu tebayungika Allah teyali kiyise kuyunga okujjako nga kikutuka niye omanyi okuyunga no bawumeme noleeta waya y'amasanyalaze ogiyungiseeko omuguwa nguyagala gaake lwe Luganda Mungu yamanyi kyeyateeka mu Luganda gweoyagala atereere aga nti aneeragirako ani yamugamba ampeereze nga ennyama ya buli lwajjuma ayaga kundaga nti alina sente simanyi wuli bw'oyagala omukolera ekirungi ate yakivundula buki subhanallah abalina eŋŋanda ennungi mwesiimye naye mbuusabuusa nti gyeruli bwe lutereera wano oyinza oddula nga lugira ki Oluganda lwe batugambye okuyunga lwe Luganda lutya abaana ba mujja wa nnyoko obamanyi omanyi nti nnyoko alina bajja be bana baganda bo basi baganda bo yunga mbakugwe nabona bonna lwabutayogera naye kitaffe buli lwakuna twalyanga nnyama ku Friday ng'ebeera mbuuta naye waliwo agituga ng'agireeta
kati bwe yafa nenzukusa kiri kye yatukolera nenga nti bana abato baalese okulina obumu ekitundu tebalina mukisa kugenda kulaba ku kitaabwe ng'akulabirwa biri kati wenjira mbadde neeresa nemusukira owaguje nemugaatwala agenda okutwala nenfubutuka eno n'engoye waliwo abawala abatuzi nenga baleme kwegomba n'enziba abala wallahi bwe bafaanana wano ekikuyisa omukyala wajja kukyala muki ego wajja okukyalira yakola ki yagenda oyagala mmale kumyusa maaso odde wammwe oli oyagala mutwalaganya kati oyo oyinza okuyunga naye la hawla wala quwata illa billah byenjogera mujja kukula Haji Kaggwa abimanyi Ali abimanyi n'abali mu myaka babimanyi oyagala okuyunga sahabi omu yagenda enambuga ya Rasulallah otugambye okuyunga nyunga naye bakutula bukutu ji nagayunga yunga nyoka asobola okugamba buto obwo buno nti engoye zoyo temuzambala lwaki yabawa yekka temuzambala mbabuulidde ani gwe baaliwadde ndi kamada yabaddalwa lumpe n'alukuba omuliro ajja kubatta yeyatta ne kitaawe mukufa kwa kitaawe ayinamu omukono ate kakati bano myaka gyegirengezze naye ndi bannafa muganda omugenzi yayogera kati agambye mimma razaknahum yunfikun ndi nkata yabaweereza ndi Allahu akbar yabawadde n'amata ku makya mwaganywedde naye baana mmwe okulya nkuzibwa bwe wakikoze mu mutima mulungi tafsiri n'eryoka egwawo ate Allah akola ebintu amazima gennyini ku olwo lwe Haji Kaggwa yeyambulira ku subhanallah bintu olina bwaleeta enagisi nagisula naga nabagambye ekibaana bange bino terayinza bikola okujjako mumwegendereze tuwasa naye imraatun saliha muyinza okunkakasa nti mwenna mwawasa bakazi balongoofu nga naawe olikumbiranye gwe kenyini olikumbiranye waliwo n'abantu nga tebannafa nga bategedde edda bwe banaafa ebigenda okubaawo hanaga nemmala nfiira wano nemmala era n'amala n'afa era byabadde alowooza ne bijja squared wano taata yayogeranga ngaasaaga mumulabye gwe kyotegeeza oyinza okusala enviiri za mutowo nnyoko gwazaala omwana nogawe temasala enviiri wano bwe yasala eza kitammwe yadda ebigambo biri awaka mwete mufiise mulabe obujulizi ojja bwerabirako wekka kyava agamba nti wamima razaknahum yunfikun njagadde Allah agambye atya tubadde tuli ku bantu abaweebwa waliyatama njagala abantu kul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini walaqrabin waliyatama omuntu mu maali ye ng'ayinamu mulekwa banaye bamulekwa batulemera bwereere kiriyo maka gatafaamu baganda baffe yatima za makraba yatima mwinako oluganda muganda we yafa kitaawo omuto yafa kayatima katwale kakwate Qur'ani wano waliwo omwana atusaza sekaswaibu gwatulaga yaliwa seekoyo omwana asoma Qur'ani n'owulira nga omutima otiridde alina emyaka emeka oyoloweza gwolina emigunju emeka ewuwo nga wabajja dda mbaa nogaa nti seeka nazaala naye siina mwana noogu bameka abazadde babyogera abaana mbalina naye siinamu noogu baagala kunzita busi wano Ali yaggambye oyo
yatunyumiriza omwana yazzeewa kitaawe namuka taata ondaba nti ye nateekwa ku muti olugalo nagandi olugalo taata ndutemye ku lulwo njagala ssente ate bwogaana kyenkoze olugalo kyekkola yamuwa muzeeyi bwoyiza kanazibwa era bwamala ozitwala ngaolaba wa poliisi nga bamukubira amasasi kuba agenda okutema olulala wali malira 5 ngaokyalina ekibanja bebaana betuzadde wali yatama naye oyo omwana yakola ekintu nembyafayo nsomya bitabo naye yasinga Napoleon neyitira okwetemako olugalo si muzannyo oba oyagala okigezaako gendako obugezi oteme wana akaala katono oti wali yatama wal masakin bamasikini abantu Allah balowoozako ffe si betulowooza wabni sabili njaga abantu abo bonna olaba Allah didde mulekwa namusiba ne masikini nazzaako baganda bo ne maamawo ne bamaama bo bamasikini gyoli ne baganda bo bamasikini yaddira abantu abali obubi mu nsi n'abalijesalinga nyoko nkyogedde nkitegeeza kubanga wawasadda wasiri wala banne embuuza mukazi wo ne maama wo singa kwagalana njagala mwogere nga temunnimba fenna bwetyo zuyina linasi hubu shahwat minanisa ekyo Allah yenyini yakyogera nakitukakasa nti kyennakolera omuntu mu nsi kyamanyiimu ekimuwoomera baki oba kitegedde kati sekatuaganisinga kwagala maama wallahi olimba ebizigo byogulira nnyoko byogulira mukazi wo sente zoteeka mukazi wo zoteeka maama wo ye maama wajjikayo mbantu bakyala kati lwaki bakyala yamanya nti ngeri gyofunye omukyala ogenda kwerabira omukazi ono ne maama naye nagerawo olugero nga si hadisi si aya nagamba omukyala wo nagamba nti okusanga nazaalawo ali ku nnyoko wakiri asanga basalira jeneza yaga nti ejeneza eno gifeeko waliwo yali akoze ku nnyina enviiri kufa abali wano nogaa maama enviiri ezo zagala kukolwamu zirabika weje waali awanike ku mukono mulabi mulyoke mukakase byenjogera eyali asabye ku nnyina naye anyiriremuuko nga mukazi we kati tunyumiza amandaazi nti sensinga kwagala maama ebyo byabaana bannasale katujogera n'abasajja bannange essuuka ze musulamu n'ennyoko zasulamu maama agenda okugyayo ekikopo mwanywera nga wansi kyakwata kala ndala naye ne bweru ndala si bwe biri baba maama maama asooka ayinza okunyiiga n'owulira nga alina kyakukosezza ng'omukazi wo n'anyiiga maama bw'asabe ye bannange maama Allah yamanya nti maama ono kwe muwasizza mugenda mwerabira kwe kumusa mu luse lw'abamasiikiini ne bamulekwa abatalina alabirira obujulizi ye gwe falilwalidaini walakrabin walyatama walmasakin wabni sabil maama alinga anoonya ekkubo okuyita mu bulamu awamantabu wammansi kanaagira ki bamama bamwe balina sola bonna nga muziina ye tv singa gwe asinga okwagala nnyoko walisoose gulya nnyoko tv oba mukazi wo abaana bato mu ddalasa tusoma macuwale kati Allah okwogera maama ono abeere wano yalina ensonga waliwo eyekiikawo wano yagamba nti okumusanga nga olina maama wo njagala kundaga malaalo ge ajikagwa kyagaeje maama wo n'agenda ne mukazi we nga mukwano mukazi wo ne maama wo ne bagenda ku dduwa ebugerere ani gwokubira essimu nga mwakatuuka maama wo gwokubira nti maama mutuuse bulungi
ani gwogamba nti oddaddi ye maama wo naga nti nze nkoma wono kasigale nga asalirira amalagala gono amukolereko malagala kyagambye kyekyo fi mahalle kyekyo gwoba osigalayo siwe twogera abo bava muffe lubirizi lwaffe agambye nti bamaama njagala tuddeyo tutunulire abantu Allah bayagala okuwa ffe bwe tulowooza okuwa ebyaffe Allah si baalimu abadan bino bye tutegekera bakazi muyingire mu nnyumba mulye ogwo omukolo Allah tagwagala ffenna tukola emikolo wali yali awulidde aga nti abanaku muyingire mulye bakazi basigale mu ddiiro mu lukidaala abantu ba Allah bayagala bebwe mwe mutayagala wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah yamanya wali woteeka ssente gwe tomanyi bonna banaku yatama masakin ibn sabil balowolezaamu ye woba oteeka ssente zoteeka ssente wolaba naye bano baseeka nkata boyita muyingire mulye ya akhil karimu akwetonza bwetonza omuceere guno musiike oba si musiike bewalese bweru abatabuuza musiike waleseeyo gwonna oguliwo atambula butambuzi ku sipiidi yemu enyama nsava oba si nsava nsiike wasiise wataddemu butto ono kyoleeta kyonna muddu wa Allah samiun muwulize muti' oba olese biberenge oba wotameroni oba kiki batandika butandisi nga tebakwetonzeza nabbi yagamba sharru at-ta'ami ta'amu al-walima nfudde naye nge mbadise nanze ekirango emmere ekyasinza okuba embi mu nsi mmere ya mikolo lwaki yud'a ilaiha man ya'baha wa yutraku man ya'tiha bebawa kaadi okujja ku mikolo si be bananyiniyo be mwaleseyo be mutawadde kaadi be bananyiniyo Allah ye bamanyi yemmere ekyasinza bwe oyagala okulaba nga emmere embi nga eri mu lujja lwa musiraamu emmere y'embaga lwaki bano be bayingiza okulya Allah si bayagala to the extent bannaffe abakyasomeddwa eya40 ey'omwaka mugenda mu maka ga nnamwandu nga Allah akyamutadde mu idda ya myezi emeka n'ennaku mmeka mwe ne mulumba ku lunaku lwakumeka ne mutandika omutaataaganya edduweeyo mugitwale ku muzikiti ono wabadde asaalira so si waka wano waka wakyaliwo ibaada etambula namwandu akyamaliriza katalaali myezi era n'ennaku 10 kali mutandise omubuuza nti tikiti gundi kaadi ya piki gwe wamu kaadi za piki oziwa mukazi wo yazirina akatamo ka banka ekyapa kyegindi gwe byo mukazi wo yabina naye mulamu olabe kojja kuba muzibu nti ndi muzibu gwe kati tubibuuze wewuwo abibbye bawala baffe mwababbi sadda bye batannabba mulumbye billahi alaik abasajja bano bwe tuba tuziika batulaga nti Haji Kaweesa afudde alese abaana abato 10 abasajja ne balumba amaka ga Haji Kaweesa mu nnaku 4 olidde ne basonda marhaba ne bajekkatira bokka na bokka bamuleko be batulaga nga tebalina kubadde yadde 10 Sheikh Maulana bwe kiri tato banedda kuba gokyali kona mwoba ngende ne munyaga ne mukakasa watakuluna turatha aklan lamma kyembuze ekyokubiri bwe bagamba nti baseeka muyingire mulye wali waddiza ku mulekwa ekifi kyonna kati mwatulaga baaki la khayra fi kathirin min najwakum illa man amara bisadaqa kale mwaligaye nti bamulekwa baliwo abajje tulye nabo at least mulyeko nabo bamulekwa bawano baliwa aba Haji Kaweesa muyingire eno mbaseeka mulire eno ani yali akiwuliddeko bukyaya bya nnyimbe
yagamba nga nesente ez'amakukoze musolodedde n'ekyo okuleka abasobola okunyonga ennabantu era nali mpuliddeko abagamba ekyo kyamutamya kuzanyira mu ssente zaffe kyoyogedde ekyo kyeyogeranga bawulamu abantu baga nti oyo azanyira nnyo mu ssente zaffe ate azizza mbamulekwa azizza wannamuwandu ali okyaliyo ssebo wali oliddeko ne bamulekwa ne baga nti kaza agambye tajja kulya mmere nga tannalaba bamulekwa wano wetugenda okulira ku hadara wali okiwuliddeko wallahi muli babi mulya na bannamwandu oba bannamwandu mulya nabo wali ali afunye rahma nti amatuli ebicepere bamulekwa balidde namwandu alidde amalaya afuluma nga tebatuyanye niye bamulekwa batuyanye byafaga nti emmere embi emmere ya mikolo baleka abaligiridde Allah bayagala ne bagira ki abo bemuwa tebaliiko mpeera neegi ku dduwa ya taatawo allahumma ghfir lahu warhamu batte ente ssatu naye abaagirya ne baganda tebakomawo paka nga nsajja baali ente zagikaggwa ezakitaawe ente ssatu ne batadda amaze ekkula ne bakomawo obwo buli az'amaanyi bwakikaaki omukono ogwo kuba gwa mu busiraamu eyo yali badde ensobi singa gwali gwa mu busiraamu eyo yali badde ensobi oba kyenjogera kitegereka singa gwali gwa mu umma muno eyo yali badde ensobi ali sagala wisiki ndi mu kintu mwennyini singa gwali gwa nabiyuna Muhammad sallallahu eyo yali badde ensobi twali wadde tugigolola ate naliisizaawo kano naye nako nkati okundeetera ebizibu Allah yagamba nti wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiina bannabbi bonna ekyabaleeta kulagira bantu baabwe mukhlisina lahu ddiin Allah bamusengejjere eddiini ntegerekeka mukhlisin alkhulasa kitegeeza ekintu ekisengejjeddwa ng'okijjeemu ebikikya Allah tayagala ddiini erimu bikikya liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin eddiini abatume bajje bagamba abantu nti njagala eddiini muginsengejjere olizali ategeeza kukisengejja kugijjamu ki ebikikya by'eddiini majaani kiki naye gwe seeka yenna nkulabula abantu bwe banalaba eddiini yo nga si nsengejje tomanenyanga ng'ofudde bajja kuleeta ebikikya mu makaago bajja kuleetera ebikikya sengejje eddiini y'abantu bagitegeere nga ddala mutuufu ne bwe banaleeta ebikikya abantu bajja kuba abajulizi nti bakoze bubi bamuwayiriza ekyo seeka takikola era bali tayinza kikola era bakimutemeredde naye abantu bonna obaleka bayina bajja kuba ebikikya ate buli muntu yenna akyagenda mu dduwa ya 40 okyayabya olumba oluganda buli yenna akyagenda mu dduwa ya 40 okyayabya olumba oluki mu ngeri ki kubanga abalina ku nsonyi bajjaga nti tubikola kiro bano ne bajja misana naye bajja kutuuka obikola emisana mwesisiwale byebadde bakola ekiro batujja obireeta kyolina okukola ki mwabajja ku ssaawa 4 ne musoma alfatiha
eri ku makya babadde bakola ki? Sheikh Ali si bwe kiri Sheikh? Ebiri wane waffe bassebo wallahi musengejje eddiini zammwe. Nze nkata wano nenfa ne babya olumbe ewaffe mwenna muwa obujulizi nti bakoze eki, naye gwe ali akyayabya noofa ne bakwabiza olumbe abalwabiza obanenya kitono, olinayo pasenteegi yaabwe baba bakusasula. Saagala ontegeere bubi. Nze kitange yali mwabi wa nnyimbe. Ani yaliko ku lumbe lwa kitange? Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kojja waliyo baateekako omusikanga omulaba olwali anodduka najagala abamaliriza. Kitange yali mwabi wa nnyimbe ya Allah misaasire, naye ku lumbe lwe omusika bamuteekako olubugo. Kulowooza lwaki baaluleeta? Baamulaba nga ali mwaka omunnaabwe buli seeka yabeeserulabyo baterulabyo olubugo. Mukhlisina lahu ddiin, eddiini gisengejje ng'okyali mulamu, ogijjemu ebisejja. Bwe kitaaba ekyo abantu bajja kusiiga saabwe. Naye bakyenjogedde kitegeerekese, naye era mmanyi mukitegedde bubi. Mutusomesa ebintu. Seeka wange yasomesa nyegenyege mwategeera bulala. Nze ennyimbe z'abaseeka nnyingi zendabye nga bateekamu ki? Oyo saalulabye nyingi zendabye nga abawalimu abasikidde bakitaabwe babasiba embugo. Bangi soyogera ku fulani wa fulani, naye ng'ekibasibisa embugo kiki? Kukusasula obadde muntu waabwe, obadde oyirayo percentage samuweya sirran wa alaniya. Mwenge basiramu wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddiin. Omuntu yenna akyagenda mu nnyimbe teweeyibaala olumba oluganda, kubanga bwe batalukola misana balukola ddi. Naye olumba oluganda ne bwolukola ekiro ne bwolukola emisana mu tawhidi luba luki? Luba lufu. Kiki njagala okutegeeza nti buli muntu eddiini yo gikole ki? Ali bw'onooba ng'okyayabya olumbe tonenyanga abantu nga bazze ewammwe okuteerako omusika nga bamutaddeko olubugo. Osinzira mu kyobbanenya tyaba bikola kiro. Ebikoleddwa ekiro n'emisana Allah birabanga misana, lailuha kanahariha. Abiresa akoze eki? Tulina kyosiffe twabivaamu tugenda kufa. Ali ne mmala nfiira wano lojja wange n'osibikira omwana wange abantu bonna bakunyiigira. Naye bwe manjabya n'oleeta n'osumika abantu baga nti kakati kyakoze kibi kitabadde eyo tagira. Tebakutegedde bulungi abantu. Wallahi wakul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Abakkiriza bajja kulaba. Kale nsaba Allah byensomesezza bitegeerekeke nga bwe birina okutegeerekeka. Nsaba Allah abalina entegeera ya sipiidi batambulire we mbadde ntambulira, baleke kuvunula bintu mu ngeri nkyamu. Ekikulu kubeera nti eddiini yo gisengejjemu ebikikya. Naye bwe neeba erimu ebikikya bajja kuleeta ebikikya oyombese abalamu.
sallallahu ala sayyidina Muhammad tujijja kukwagala kwajo tujizze kwecho Allah tabaraka wa taala chayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.